Ate ababaka abakyala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abeegattira mu kibiina kya Uganda Women Parliamentary Association baagala gavumenti eweeyinsuwa y'ebyobulamu abantu basobole okufuna obujjanjabi obumatiza. Joanita Mbabazi katuwa ebisingawo. Mu mwaka gwa 2009 Minisitule y'ebyobulamu yayanjula enteekateeka ya insuwa y'ebyobulamu nga eno yalina okukakatako buli munnayuganda okubeera n'ensuwa eno. Gavumenti yali eyagala kibeere kya tteeka buli munnayuganda okubeera n'ensuwa y'ebyobulamu nga omwaka 2025 tegunnatuuka. Wabula ababaka abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Women Parliamentary Association baagala gavumenti mbagirawo etteeka lino eriteeke mu nkola mu bwangu nga buli munnayuganda asobola okufuna obujjanjabi. Bw'obeera nga ensuwa essaawa yonna buli w'ogenda bajja kukwaniriza ate bakuwenga ky'oyagala kubanga abantu abamu bafa agenze mu ddwaliro lya gavumenti atuuse asanze eddagala lyayagala oba obulwadde bwalwadde tebasobola okubuhandolinga n'afiirawo mu kyalo nga talina wasobola okugenda. Naye bw'abanga alina kadi y'insurance ate alina national ID kitegeeza we bamugamba nti genda Gindi we waliyo osobola okutuuka ne bakuwa ky'oyagala. Abakyala bangi bakyafiira mu ssanya olw'ebbula ly'abakugu, abamu ne basalawo okwezaalisa ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Wano ababaka abakyala we bagambira nti gavumenti yandiyongeddeko omuwendo gw'abasawo naddala abazaalisa mu malwaliro ag'enjawulo. Baana baffe baafuluma baasoma obusawo naye bali eyo benjeera mu bwa clinics abamu tebalina we bali bateeke mu malwaliro basobole okubalansinga enamba y'abakyala esobola kubayambako kubanga abalala bafa osanga ng'omuzaalisa ali omu naye abakyala bagenze mu ward mu labor ward balinga mukaaga. Ali kwoli naye n'abeera stress bwe munaamala okubongeramu mubateeke ku refresher courses kwegamba obukugu obusobola okujjanjaba omuntu kubanga mulimu abakyala abafuna embuto ate nga balwadde ba mukenenya. Okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2008 yalaga nti obutundu 22 ku buli 100 bw'abannayuganda essente zaabwe bazimalira mu kwejjanjaba nga obutundu 6 ku buli 100 kwabo abaavu okusasula ensimbi z'eddwaliro balina okutunda ku bintu byabwe basobole okufuna obujjanjabi. Wabula etteeka lino erya insuwa y'ebyobulamu abasinga baali baligaanye naddala ab'ebitongole omwegattira abasuubuzi abakiikirira abakozi ab'enjawulo mu ggwanga n'abalala nga bagamba nti gavumenti okuteeka etteeka lino mu nkola erina kusooka kulongoosa ebyobulamu mu malwaliro ag'enjawulo mu ggwanga. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.